ekyomukisa omubisaalo ng'omusawo oyo Omuganda njogera n'okyo yannumya nnyo yali ayambadde ekkanzu njeru ng'ataddeko olubugo bw'ati asomesa olubugo naye nga ekkanzu njiraba kamusamiza ekyalisinga okunnuma keakumbuuza n'ataliko ngamba yogera kati afudde eddoboozi naye nga mulaba n'ajja wali kakibuuka k'envubu nankuba yakakuba ku kisambi wano naye omanyi omulwadde omusumbi w'omusujja gukuluma omuntu nakuyisako kibooko y'envubu musajja yakuba kibooko y'envubu akanya ngamba yogera gwani oli jjembe ki akati mbagamba bannange nze kati bwe nagamba nga nze akati omusawo yayagala nteekemu fiya anjogeze bitali bituufu nankuba endala kati nga amanyi ti bwanankuba bwe zinannuma nja kulowooza mayembe ge gankuba kati enfuuza zakuwasa kati ngaokumpasa kinnuma nze omusajja bampasa okumanya enfuuza nezikuzaalamu n'abaana kyannuma enfuuza okunzaalamu abaana kyannuma mukama wange nga atudde mu kamera omusumba amutenge nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala kubanga abantu abakolagananga n'omugenzi kitaawo tubalise mabega balungi nyongera kubanga mbandizako nyonyini ddala mu programu eyataasa obulamu nabagamba tukuba mu sitayiro ez'enjawulo tukyusamuko ne tuva te mu mbeera eri yokuba nti twenakuwaza leero tetuli mu mbeera yakuba nti no twenakuwaza tukyusizaamuko kubanga omwami gwenira olunaku olwaleero kiraka interview tugenda gimaliza nga tufa bufisanyu onanseko naye nga mwena abali mu bitundu by'eggwanga bitali bimu nyongera kubanga mbaniririzako nnyonyini ddala ne tubeebaza okubanga mwotanga ka data kamwe ne mubanga mutulaba bamikwano tubeebaza nnyo abali mu ggwanga lyattu Uganda kwosa n'abali bweru w'eggwanga omukyala Florence Princess yes etagattibwako onkutumiddeko nnyo okuva wali e Germany kwosa n'omukulu Sonko okuva wali mu ggwanga lya America tukwebaza nnyo mukwano amanya n'eddoboozi nsabuka kuno nekuli namwanje Irene ngenda kuba mbatwala ew'omukulu tulina omukulu leero nze mweyitira mukulu kubanga he's my mentor, he's my everything ye muntu gwe nakulanga negomba okutuusa lwe namutuukako ate mwana tu kyonna kyendi ye yakinfuula so I'm proud of this man. Yes, he's my father, he's my husband, he's my everything. Omukulu Mayanja. Yes. Tukusanyukidde nnyo okulaba kolona. Sabo otulamusize kuba tulaba. Balamusiza nnyo linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina nnyo. Nsaba Mukama Katonda nti yebale nnyo. Nebaza Mukama Katonda nti yebale nnyo bakuuma nga mukyali balamu kutuusa ekiseera kino. Amannya n'eddoboozi Kanyike Henry Mayanja nga nkolanga Human Resource era Disciplinary Council ku ABS Television. Ensonga zokwasisa empisa naye munangenze ndabikuba nali siri muzi wa misango n'olwaki kubanga akakiiko agenze ofisi tewayingira mu ofisi yange ofisi eyo saagikyalirako bangi nga bagikyalira ate bwe bagikyalira bamu bakavamu bakaaba ate abalala ne bavaamu nga basa naye nga sirakkaabya abantu nze kulungamye negamba nti toddamu kukola kintu era ng'omuzadde bw'aba kintu ekiti kireme kuddamu kukolebwa naye siina ndowooza sigobanga ku muntu era gwe nali ngobye ojjukira sisuubira sina gwe nali okujjako nawummuzaako buwummuza ate nga mpummuza mukama wange omukulu Mayanja tasaagirwako asobola okuwummuza gwe no newuba mukama we so manyi nti no manyi mbadde mumwesunga mbadde mumulaba mu bitundu ebimu mu bifo ebitalimu mu mizannyo egimu oba nzite skits ez'enjawulo video films nyingi omwami alina prof Vixen owaayo n'olulimi tetulwesibako nnyo sirwerwaffe omukulu wano abadde mu videos z'abantu nyingi nnyo video Vixen mulungi nnyo so tugenda kuba tuwayawayamuko naye tugendagenda mpola musolo munnyonnyoka bulungi nnyo mwenna abaliyo nze nno ndina omwami wange abanoonya bamikwano temunnoonya nyakisayo yanjwa nze bba w'abakyala abiddira engo kali bwobanga gwe namwanje nti Irene namwanje kubanga yiddirango ng'ate mukyala wange Sara Nalubowa kati awo
kiba kitegeeza nti oli mukyalo wange era abanoonya nabagambye dda temunoonya temunoonya ono wange wabula omwami Alex Ngozi ntumiddeko nnyo eyo tuveeyo naye nga bamikwano nyongerako nga mbajjukizaako gwe wenda tonaba kubanga osubscribinga genda ku channel yaffe tekamu olutambula mu Uganda obutereevu ogenda kubanga otufunira ddala bulungi ennyo nnyini ddala likinga commentinga ate osharinge mukwano tubyetaaga nnyo tuba kituyambako okumanya tulina abantu betwogerezeganyakoko nabo bangi nnyo mubeera eyo nga mwegomba abantu ab'enjawulo ba celebrities ab'enjawulo naye nga temumanyiwa gye bayise so n'olwaleero omukulu ono ayina olugendo lwezekanduyite olugendo mu bufunze ayina olugendo lwe bangi mubeera ne mutwegomba naye mukyala ziba haso z'amaanyi naye okutuuka wano watuse ayina ate eri gye yava so tugenda kuba tuwayawayamuko mpola tutambule mpolampola omukulu wangi oviirawa obuzaale bwaffe kubanga ofaani waali eyo yeetaaga okutegeera omukulu mayanja nze ndi musajja mulya nnaka tweguddeko leero gonna kyenaabula omukombi nga nzaalibwa gaseka namusaale mu bulemeezi okyamira kapeeka ogenda otuuka ku masomero ge namusaale era mukatoto kasita otuuka ku mayinja ago agaseka nomanya nti awo otuuse era we bagenda okunteeka ate tukyakwetaaga nga nzaalibwa omwami oba omugenzi Ahmad Kanyike n'omukyala naye nga mugenzi Emirina Namirimu Nalwanga eyeddira ennyonyi bwentyo nemba nga ndi mwana w'abataliiwo omungu abawumuze ekisa balamuze ekisa omukulu mutegedde ndowooza abeeyo mumulidde empanga olunaku olwaleero mutegedde nti tulina serebu wammwe omwana w'okatundu omwana w'okalo naye nga tugenda genda mpolampola tumanye lifestyle y'omukulu ono erieta ate omukulu besides ekyalo tukitegedde overa otambula otya kufaali mutonti okusoma wempanga okutandika okusoma nze nno obudde nkugambye nti omukadde omusajja nzaala omugenzi Ahmad Kanyike kati oyinza okwewuunya nti ate Ahmad azaala atya Henry akati nze nasoma eddiini ya maama wange yanzikiriza mu mateeka sewagula bwewaguzi bateesaganya olinga mukatuliki mukatuliki nnyo maama wange omukatuliki n'omuyisiraamu by'omusiraamu bajja ne bakwatagana ne banzaala omukatuliki n'agamba omwana wange bambi nkwegayiridde n'agamba okay omwana kasoma eddiini y'abajjajjaabe abafamire ya taata tebakirabamu nnyo abafamire nabo ne baffe nabo obusiraamu bwajjamu buzzi mu kika kyaffe obusiraamu bwajja buzzi kale bwe banadde nasoma eddiini y'abajjajjange ennyini kubanga ffenna tusuka mu Silas Mutabazi Kiviiri kale mweffenna mutusibuka kale obusiraamu bwayingira buyingiza ewaffe bwentyo okusoma kwange kutandika zetasasoma ku nasale ebiseera ebyenasale etaliiwo mpaze edda bagamba omwana okwata omukono guno okasoba nga osobola okukwata wano ogenda kusomera nasomera mu masomero mangi era nga nkyukakyuka bwentyo enkyukakyuka zalinga nyingi ng'okusooka ng'okusomera ddala nasooka nensomera mu ssomero libayitanga lya kabaka yekka kewaayi lyalinga kamwokyawo kewaayi kabaka yekka waliwo ebiseera bya kewaayi UPCDP omwaka nno gwenjogeramu ndowooza gwa 62 awo tuyingira meefuga kati ebibiina byofuza awo byalina embiragi z'amaanyi kati essomero linasooka okusomeramu kubanga taata eyali amperera nga ye wa kabaka yekka ate nga maama engeri gyali mukatuliki nga wa DP kale nasomerayo katono nnyo nanzijayo nantwala emannyo gaseka mpigi ebikiri bulamazaawo mpigi mawokota ate eyo yali abazaala maama wange nembeera mu bajjajja abazaala maama wenava neŋŋenda mu Konge Boys mpigi by that time omugenzi Cardinal Nsubuga yali bwana mukulu w'ekigo so from ate nebanzijayo nenkomawo e Kampala bwe nadda e Kampala ate neŋŋenda mu Naguru St. Jude's Primary School eyo gye natwera ekibiina kyange ky'omusanvu envaawo neŋŋenda mu St. Joseph ekisubi eyo gye namatuulira IS4 n'endaluka
nalubuwa nandalula mmwe mutulalula muleke kutubuzaabuza nalubuwa bwandalula ebyokusoma nebikomaawo kati tewalowoozayo nti bakakoosi nti kangenda afazali tufuneyo kakoosi eyo nno gyenzija akati bwe nalaluka nintandika okukola emirimu mwana mutatandika okukola nga nimwana muto yinza okugamba sirina mulimu gwesikoze natandikira mu bwakutema nnyama ekinja bukya oba bwegenda lombalofula akati bwenva mu bukya nentandika ngenda okujjako bwamakanika bwemmotoka obwo sibukolangako n'emirimu egisigadde nempeereza amatafaali ku bizimbe bintu bingi nnyo buli mulimu gwonna kumpi ne kasooli namuyukya nenkola mu butale nentunda amatooke mu butale ebyo byonna nabikola akati mu 1980 nyinza okugamba nti okuva mu buto bwange nalina talent nga nalina walimu olwa komediyani okuva mu buto era nga nze mbeera bakadde bagenda nembayimbira oba nenekola obukosolosolo ne batandika okumpaayo akasente awo kakati talenti yange nejja nempulira nga njagala feeling okuzanya no it was 74 nga njagala okutandika okuzanya waliwo omwami bamuyita Kigundu yali akola mu National Theatre by that time nantwala ku National Theatre ndaba omuzanyo baguyita makula gakulabako nenkwagala nnyo neŋŋamba naye nembeerako nange ku staging olwo mwalimu baani abo ebiseera ebyo mwalimu omugenzi Class Kawalya Jakase Kajugo babasinga bonna bagenzi kujjako ndowooza omwami omu akyalimu wasanyise Lukenya kati neŋŋamba nayagala nnyo Kawalya n'omukyala Irene kulabako yazanya ekifo kyakulabako by that time kale namwagala nnyo Irene kulabako omuzannyo ogwo ate n'azanya nga makula gakulabako ega nentandika okufiiringa nendaba Kayaayu no si Kayaayu yali Kintu Film Players ebiseera baali balina omuzannyo gwe bazanyanga ku radio nga mulimu Dr. Wellington ne Marion nga bunabo nkwagala nnyo lwakiganda firimu ezo naye nga negomba nange okubeerako kati omukulu Kigundu atandika okuntwala mu theatre ndatandika okulaba emizanyo ez'enjawulo mu 80 neŋŋamba no nteekwa okuzanya olongo ogamba oyagala kuyingira mu kibiina ky'abantu bewalabye ekibiina kye nayagala okuyingiramu yali Black Pulse nga bambisa baali bazanya olugendo lw'abasajja nembatya ngamba ngendayo neŋŋenda njagala okuyingirako mu ngabo nekyali kinjagaza bazanya omuzannyo ezzadde ly'abalongo ne bunyumira nnyo neŋŋamba abo kanyingiremu abo nembatya olwo ekibiina bakiyitanga Maaya nenjagala nyingiremu ekyo ekyomukulu Edward Lule nentya nga sirina bwe natandika ntya nkole ntya okutuusa waliwo omugenzi Robert Nsubuga Kojja n'ava mu kibiina kya Maaya n'akola ekibiina ekikye nantwala mu mwaka gwa 80 wentandika okuzanyira ku stage omuzannyo baguyita omala kwekoona nazanya abantu banjagala nnyo nange nempola era enkeera natambula mu kibuga kwegamba omukatundu tumakerere main hall mukatundu ako neŋŋamba nteekwa okutambula abantu bandabe nga nange bwenalabanga bali bwenegombanga bali kati awo entandikira 83 nentandika ekibiina ekyange sijja wagala lwaki mu Kampala performance navaayo waliwo ebizibuzibu nentandika ekibiina ekyange ekyamulago Theatre Kings kati nawalizibwa okuddayo okusoma ekyempaliza okuddayo okusoma okimanyi nali ngenda mu America banfunye chance entwala mu America olaba bigenda kukusala YMCA ekibiina kyaffe kyali nga kiri wansi wa YMCA Kampala branch kati aba YMCA bakwatanga bagira batuzete offers nga buli kibiina bajjamu bamembers nga batwalako ebweru mu America eyo YMCA ngaetwagundi entugenda eyo kakati nga tumalayo emyezi 3
naye ekyagisawo gundi eyo omwayi musekyagira tibuli baatandika okugenda nga balimirayo nga tebadda kati nafuna chance eyo omwami ensubuga luntami yagifunira kati bandi mugenzi museera ebyo yali program director wa YMCA nenfuna chance eyo ntwala mu America kati nagenda mu interview oluzungu ne lunkuba oluzungu lunkuba kyannuma nnyo nogamba yarabbi oluzungu luno lunema lutalina okuddayo nsome nempalirizibwa okuddayo okusoma nawalirizibwa okuddayo okusoma naye nawalirizibwa okuddamu okusoma saagenda walanyira essomero teryali ebbeeyi like essomero balitanga St. Francis Senior Secondary School nenziramu nensoma S5 mbadde manyi nti walondawo bino ebyokusoma adult education yayita najja ebiseera yayita najja kati bwentuuka mu 6 nenfuna chance nembuka macopa nengenda Makerere kwemudiddi ntuuka Makerere nensoma emudiddi mukama Katonda nyamba diploma yange nengifuna nenkumba netandika kumba kirodi olwo kino ekirooto kyogenda ebweru eri wamala n'ogenda batwala Nairobi kati ate ebiseera abantu nga bagenda ebweru ne balemerayo kati ofa ne bagijjawo kati nga tugenda wano kuwaye musenya Kenya Nairobi eri mu Kenya Tanzania Burundi kati buli awali gundi ewaye musenga batera ne batwala kati nze chance yange bwe yajja saagenda mu America nagenda Nairobi 1995 nagenda Nairobi kati enenga nina chance kati ngenda okuzanya firimu ngenda kuzanya n'aba Nigeria tuyinza ogendako Hollywood mashallah sabi Katonda bulamu bwokka tewali kitasoboka aba Nigeria basatu nayise bulungi nnyo kuba nti ngenda kuzanya firimu yaabwe gizanyira mu Hollywood America okay kati nagekweta gundi yange okusoma ngobwoto bwotambudde okusoma kati nentandika olugendo lwange olwa drama kuba wakola ekibiina kyo olwo nokiregisteringa by then nofuna abazanyi ababongabo era mu kibiina ekyo omuzanyo gwange gwe nasooka okuzanya baguyita Bonnabaana nakukola mu firimu era eyitibwa Bonnabaana nezaako omuzanyo ogwaddako kaali Akalabu Kantale era nako nakola mu firimu naye si firimu nakola stage si firimu olwo mu firimu ezo wakolanga director ebyo byonna nabikola nali omuwandiisi ate nga director tewazannyamu gwe nazannya era nze nazannya naye tukyalina omukulu mayanja muzannyo gwange ogwaddako gwe bayita omukazi mukasibo awo ontuuse awo nali ntegeera mukazi mukasibo yali true story nasoma akatabo ka Shakespeare nga mulimu olugero kabaka omu yattibwa mu ngeri etategeerekeka mutabani we namusikira naye mutabani we ng'awulira oluvuuvuumu mu lubiri olugamba nti kabaka oyo aliko ye yatta omugenzi kabaka yena ali obwakabaka kyeyakola nakola omuzannyo ne bakola omuzannyo ng'omuzannyo ogwo balagira ddala kabaka oli nga fali yafaamu n'engeri gye yattibwamu kakati kabaka ono eyaliko nga yeyakola ekikolwa ekyo n'avulira bubi nebimukyankalanya nebamanya nti ono yakola ki yatakali nange okufa kwa taata wange kwalimu ebibuuzo bingi nenjagala manye okufa okwo kwali kutya so story yonna njijjaawo naye neŋŋamba nti okumanya eddala oba omukyalo ono eyatta taata wange kamuzannye kanentandika okuzannya ku bulamu bwange engeri gye nnakuzibwamu newabawo mwannyinaze engeri gye yasanga obuzibu bwe yasanga wezannyanga zansanze mwannyinaze gwezirako munamayanja yagwa mu bizibu bingi nnyo kati olunaku lwali lumutwalibirwagomaawo nenkwata tiketi zali ssaawa 4 ez'okumakya sho yali assaawa 4 nenjiwa mwannyinaze oyo nemugamba gwenzannyanga zansanze nemuwa nemuwa tiketi eyo nemugamba ojja kujja olaba omuzannyo ogwo kati ne maama wange oli gwe bagamba nti yeyatta
Nini mwita sabagamba bombi bombi ne mbatuuza ku ntebe emu kubaza ayina ennamba akati bonna nga balina kutuula wamu ekyomukisa obulungi bonna bajja bajja nze nentandika okuzannya eri waggulu naye omanyi bwe tuba tuzannya mu gundi omwo mubaamu obutulituli kati ndaddanga mu katuli nenyingira kubadde abadamanya we baali batudde ndabe kiki ekigenda mwanyiraze ng'ali mu maziga akaaba maama wange nga byamusobera era omuzanyo teyagumalaako kuba yamanya nti nkubona ye nafuluma ebiseera ebyasooka ebyo nalinga mumusanga netubuuziganya nesaddamu mumusanga era saddamu mulabako nadde omuwuliza kati simanyi oba akyaliyo oba taliiyo omuzanyo ogwo gwatwawukanya ndowooza yamanya nti omwana tegedde kyafuta atadde ne mukatemba so naye gwe muzanyo ogwo mukazi mukasibu era ne mu ofiisi eno mwetudde tuddemu ba mukazi mukasibu ate ebikwatagana bitya ne ofiisi bwemala okuzannya omukazi mukasibu ku stage abantu bagwagala nnyo abantu bange bazannya omuzanyo ogwo abasinga bonna ne bagenda nga bafa ntya nange ntuusa okufa nga sirabiddwako kyenakola saagwa ddala neeralula ningamba mwami mugonza ebiseera yali akwata films nimugamba leeta kamera ngenda kukwata omuzanyo omukazi mukasibu abazanyi mwado nali mutendesi omutendesi tabula omuzanyi nawe nkutendeka nenkufuula ate gwe nosinga noli kyabadde akola kale buli yafa namuzangawo n'okutuusa kati waliwo eyafa naye namuzaawo era kati wekuzanya toyinza atamulabako tamanya nti si yeye kati nenkwata abazanyi bange twali nabo netandika okuzanya omukazi mukasibu nenkukolamu olutambi otambi olwo omugenzi yiga pasita yiga yalulaba newalwagalanye naye nga ye n'omuzanyi yali agulabako mu ndowooza 9 obanga 7 98 nga yakajje Kampala yagulabako kaleerwawo mu farmers hall tulaguzanyako nga waali nagwagala kati naalaba akatambi nga tetukafulumya n'akaagala era bwe yamala okufuuka omusumba nga mukama amuwadde obusumba afuuse omusumba w'amaanyi ye yannoonya nampita nali ndi awo nga nkubidde essimu waliwo yamuwa essimu omukyala bamuyita Gertrude Nalule namuwa ennamba y'essimu yange netandika najja nenzija nangamba njala kumpandiikira firimu ennyo tandika okolagana enziiga mu mwaka gwa 2007 natandika okubeera naye nanjagala nnyo mutwagalana nnyo nafuuka taata wange nafuuka mutabani wange nafuuka muganda wange nga ye mukwano gwange asinga mikwano gyange gyonna so 2014 natandika TV era yampita abagala balungi tukyali mu programu eyatasobolamu nabagambye leero twakyusizaamuko mu nkola netukyali eri mu mbeera y'okuba nti nno tulina kuwaza wewaawo n'ezo stories tutera okuba nazo naye tukyusamuko ne mumanya ate abantu ab'enjawulo wa gye bavudde ebintu bingi nnyo bye bayiseemu tolowooza nti obulamu bubeera bwakaserengeto bwokka mubaamu obusozi naye obusozi obwo bujja nga bulamu obwo omukwano nabagamba tewetta tewewabutwa ekyokufa tebangako solution guma obeerewo kubanga bangi nnyo tetugenda kumanya success zaffe nga tuli bafu olina okumanya success yo n'ogicelebrating nga oli mulamu so n'olwensonga eyo mbasaba mubeere bagumiikiriza mu buli kimu kyonna kyonna kyemusobola okubanga mukola kubanga n'omukulu Mayanja yagumiikiriza yali mugumiikiriza ebisoomooza byaliwo mu bulamu naye paka lwe yatuuka okubuwanguzi mwena abakatweyungako mwena nammwe abatanaba kubanga musubscribinga mugende ku channel yaffe teeka mu OLUTAMBULA mu Uganda butereevu ogenda kubanga otufuna bulungi nnyo nnyirako nako mukadde notification bell ogenda kubanga otufuna bulungi nnyo buli program yonna gye tuteekayo tukyeyongerayo n'emboozi y'omukulu atunyumiza engeri gye yajja okujoyiningamu Abstv nga Abstv yo yennyini so mukulu okay 2014 omugenzi n'atandikawo TV nga bakutandika TV yampita netudde waffe eri wansi eri ennyumba yaffe eya wansi eyo entandika yateeka ng'aliko online yasookako online naye nga kirooto kye kubanga ye yali ayagala TV
oluvannyuma lw'okufuna obuzibu ne TVs endala nga bw'agendayo okutwala programu ze bamugiriza genda ate sooka owandiika ebbaluwa ate sooka weetondere gundi ate sooka okolewo ate wayogedde ku gundi n'agamba katandika TV eyange so yatandika TV nekola mangu nnyo kuba gambye 2014 twandowooza yali mu Kitobba November netutandika nga tuli online naye mwaka gugenda okugwako nga tuli kumpewo nga ne signal testing twazimala dda engeri gye yali kiinamu interest yes omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa tukusaamu ekitiibwa Katonda akuume akulamuza ekisa yonna yonna twazimaliza byonna byewakola kale tutandika TV yaffe eno natandikirawo naye twalina programs by that time olwo bwe mwateesa ku kyokuba nti nno program TV weeri already mumaze ogiteekawo yakuwa kifo nti kankugonnomoleko ogufu guno nalisooka kukolera bwerwayo ngaziyabuzi mwe betutalengerako eri nga ntandika okukola drama kuyo natandika okukola drama kuyo nga drama eyasookera ddala byali ebisesa kundi yaliye era idea sola gamba nti ne bwe mba nkoze sola gamba nti ebisesa ate mbitutte wano wayi kubanga okujjako ng'omugenzi abimpadde ate nga kyasobola kuyimba nentandika okukola ebisesa bwe tumala okukola ebisesa netutandika skiti yaddako yali ya Nantondo tukola Nantondo naye idea eyo mwagifuna mutya kubanga Nantondo oyo nga yatambula nnyo yali musajja muyiiya nnyo yali musajja muyiiya nnyo era yapitanga napita naye waliwo omuntu ng'alina entondo kiri takyagala natandika skiti nekyayagala batakyagala natandika skiti yaddako yali ya musajja muloge musajja omuloge abeera ati musajja nga bamuloze era nakuwote nti wayiga simbe wakati awo ku musajja omuloge olwo mwakola gundi eyo ya skiti ya omusajja omuloge akodinga mwali muwuliddeko nti omuntu bamuloga nti omwami bamuloga abeera bwati yega yali musajja muyiyanga nze yampanga eri ebisigadde n'Amerika nentambula nzikasangambanga njagala ompandiikire omusajja nga muloge omusajja omuloge abeera bwati ne bwati ne bwati yega yali muyiiya nnyo kuba kimanyi nti ennyimba za revival band zonna yali aziiya yaziyanga ennyimba za revival eri muyiiya nnyo kati n'agamba nti omusajja omuloge akutee naye ati wateeka okubaawo akologa akolanga ki abantu bangi nnyo baloga naye obawo ensonga lwaki abantu bakola ki baloga era lwaki omuntu bamuloga okimanyi Irene nti omusajja akwala katugeze mayanja ovudde eri gyali osoma kumumukaati ozza akusomeseza maloza okusomesa akukwanye wamala okukwala naawe omukkiriza bulungi omukkirizganyiza ayo neonye time ye nagikwononeddeko then amaze okutuusa ku successful olaba bwogenda oganza Alex Sengonze ati bwogeza Alex Sengonze mayanja n'omusuula mayanja n'agwa eddalu omukazi ono nandekawo bbanga lyonna lwaki abantu bano sibaloga ne bagwa eddalu kati akuloga akulanga ki abamu abaloga bannaabwe baba n'ensonga lwaki baba bakola ki baba baloga kale skiti yakola ki etambula naye abasinga tebakimanyi nti anga akuloga akulanga ki bagiyita yakakaza akalogo akakaza akalogo akati bwe tumalawo n'ayiiya ekintu kyeyiiya yali sebi alina kuzanyirwa kuno n'agamba nti why do people die lwaki abantu bafa lwaki abantu bafa kati ekintu ekyo nga kirimu ebintu binene nnyo lwaki abantu bafa era yayituma why do people die yazanyibwa Mamulago Theatre Kings asebi yazanyibwa kuno lwaki abantu bafa era kyekiri kyegambye nti omusajja ajja n'akwana omuwala katugaze omusajja ajja yegomba karo sika karo gwenjogerako nakanwaji kale omusajja bamwegomba n'amusomesa S6 kandoza akatusiga base S5 S6 n'agenda Makerere omusajja n'amusomesa n'atikirwa n'avaayo n'agenda ne Dr. Mpande
kakati ono musajja watu asiika chapati mu chapati ejo mwezo mwajja sente zakola ki kati museera ekyo bwamala okutikkira nalabanga ono musiika chapati buli walayisi nnyo nayagala dde kati omusajja ono musiika chapati ensimbi zayonoonye obwongo bututabu kati gundi story yali efaanagana nakologa akolanga ki lwaki abantu bafa abantu abamu bafa nga bebesse bokka netandika sikiiti kati olwokuba nze nali omuntu omukulu yaliwo waliwo oluyugumu bwajjamu abakati beyisamu obuntu obuga bumanyi abakozi okubawo omuntu omukulu awumbawumba abakozi namba ekifo ekyokuba okukwasisa empisa nenkikola ddala n'amaanyi nnyo era awo weyava nankwasa ekifo ekyokuba human resource akwasaganya abakozi n'okubawandiika okujja kumpewo that's why nakuwandiika era tomwana nagambye this man is my Roni ali ku kamera yes naye yayita mu mikono gino abaana baffe abasinga obungi bayise mu mikono gy'amayanja n'ebiswata ate munanga abayiseyo nno tubala empisa era bw'ojja otugoberera bwoti era n'abalala bendeeta kati abajja omukulu ekyokwasisa empisa akitegeera bulungi nnyo so si mukambwe nnyo naye omuntu era abaako ne tough times ze nga ye wabakwasisa emirimu ze nabaako n'engeri ali friendly nnyo nenyambala galubindi zange kubanga nfuna mu mmunye bwenti nkwasa ekisaka tutekako bigalubindi byange biddugavu tuyomba yes tukyali mu programu eyataasa obulamu nagambye tukyusaentambula yazze azimbamu obulamu mpolampola naye nga nsanze obusoomozibwa bingi naye mwami Mayanja kankubuuzeemu akabuuzo katono nnyo ofisi ye yokwasisa empisa tebakweterangamu muntu nga mbutufoga omusango gwo noga negwo gunnemye ensala y'ogusalamu ng'ogamba ono mukwano gwange naleese okuwakala emukwano gwange awantu awo ngenda kubuuzayo ka story kamikamu mba ndi mu ofisi muno ng'oli ajja awaabira mukama wange general manager awaabira mukama wange general manager kakati awaaba mukwano gwange ate general manager nga muwala wange mukwano gwange mwagala nnyo awaaba afudde waggulu ddala ne general manager wange omuntu munene nasanga obuzibu naye mukama katonda mulungi ng'omusajja omukulu nabikwasaganya era general manager asigala nga waali ne mukama wange oli awaaba ne basigala nga waali era tusigala nga tukatusa kimu ogwo gwe musango ogwajjako gyendi nga oli general manager awaabidde muntu mukulu nnyo ddala kumpi alinga ddiira omusumba omulamba osumba gwe bawaabidde mukwano gwange nnyo siina kyamukolera naye mukama mulungi ensonga zaazo ng'omuntu omukulu ebyo nabikwasaganya nebitereera. Yes, my manager, how was life after the late? Life after the late omusumba amaze okufa nalowooza ebintu bingi kubanga nga bwe nasoose okugamba omusajja oyo yali mutabani wange yali taata wange yali muganda wange yali mukwano gwange yali buli kimu kyonna kyendi kuba nali maze okufiirwa abaagalwa bange kuba omuntu gwe nali nsigaze mu bulamu gwe nali nsinga okwagala ennyo maama wange yafa 2019 naava mu bulamu bw'ensi eno yiga yakola kinene nnyo mu nsonga ezo akati 2020 yiga nanfaako ekyasinga okunnuma olunaku olusooka nga tuyingira omwaka 2020 twayingira kyaki eno 2010 yiga yali musanyufu nnyo nga tuyingira kyaki eno tuva mu kibaati ekitwalimu tuyingidde kyaki yaffe eno yali musanyufu nnyo ndowooza lunaku lwenagenda okuzaako lwenamulaba nga essanyu limuyitiriddeko olunaku olwokubiri lwe yaddamu okusanyuka namulaba nga bamaze omwogerako ebyanjwanjwa naye ngaebyanjwanjwa enjabi yabiwangudde ng'asuubira nti abagoberezi be bakoze eki naye akola
yasanyuka ngalaje kyakyo nejjudde nebweru onakoze eki ejjudde namulaba nga musanyufu nnyo naye essanyu gali ekyali asoose okusanyuka ennyo lwanuku lwe twayingira omwaka 2020 oba mujjukira abantu obutambula lwe lunaku lwe yaweeka akasawo n'azina amazina ga gundi gabako nga weesa akasawo olufingira 2020 lwe lunaku omukyala lwe yaleeta omwana w'omuwala amuwe pasita jengo neyiga abalaba akatambyako kubanga yali amaze okukola entegeka ze nga revival band eri enkadde agijeewo akomezawo revival band empya kakati yadira olunaku olwo yagezesa aba revival band empya ne bayimba ne bazanya ne tufiiringa kuba twali naye ku lusegeri nga tuli naye weruti nanga musanyufu nnyo nesimanya nti asanyuka essanyu esinga asanyukira omwaka ogenda omutwala yagamba ebintu bingi tuwa omwaka 2013 asibula omwaka guli kuba yakufuiramu ebizibu bingi nnyo ayaniriza omwaka ogenda okolaki okumutwala kati okufa kwegamba zoafudde nakuja obuzibu bina osanga obuzibu bungi nindowooza nti nyinza obutamalaako naye mutabani wange muzukulu wange mukwano gwange muganda wange mukama wange musumba pasita jengo gamba simanya kinyiza kwogera sanga mubuzibu bwonna gambe nga bwe nalinga kuyiga nekujengo lwendi kujengo lwendi omusumba jengo mukama akuomwangazi atako owangule nebizibu manyi ebijja wangula kale nimbanga sense bizibu bonna na okumanya nanyirira nnyo nenfuna n'omubiri gw'essaali abantu baga busumba nayenga abantu bamanya nti waliwo egamba siisigabuki egamba siina kyenyiza kwogera gamba nti nsanze obuzibu bwe buti ku jengo omusumba jengo sirina negundiye era netiimu yonna ne kyaki sirina buzibu bwonna bwensanze bantu ba kyaki sirina buzibu bwonna bwena na management yaki era ekifo taata we kyeyandikamu takigagambangako nti mayanja okoze bondi okujjako waliwo ensobi zetukola nampita nampusa naye mayanja kintu ani kikoze nze nnyo omwenge nyinza okusesa n'omwenge gumpomera nnyo naye nga kumesa omwenge nnyo omwenge ogw'amagezi era nalinga namugenziga bafubako nnyo nannemwa kyava nanvaako nakalekanganoŋŋamba kubaya lunaku lumu netugambye nakuteyapira nabuza mayanja nkusabire esaala kyuve ku mwenge naye agetukabakatasina saala nandika nagati oyo katonda bwati bwekolaki bwemutonda yalina polisi eyiye ekintu egamba era nalowooza nga no era kutusa okuva yeyantuma erinnya era bwaga oli naye nolanga sumba kati biyawola nga kubuuza biyawola kale sisanze buzibu bwonna abantu abo ababiri era siginza kugamba nti omugenzi bwe yava wandasanze obuzibu era mukama wange nga atudde mu kamera omusumba Andrew nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala kubanga abantu abakolagananga n'omugenzi kitaawo tubalise mabega mutima ogwo mukama katonda akubuwangazi amina nnyo yes tukyalina omukulu mayanja birthday boy nabadde nakeerabidde watuwe keeke yaffe najimala abaana bange wano bajja ne bankola baana bange banzaalwa bensomesa obazaala yes bensomesa tuyita bayitaani mwena abeerabira amazzi mugangu etuva wano
Towagatirika. Yayita kati munnange waliwo abaali bagadde okunjira amazzi mu studio eyo. Kati waliwo omukyala muyita Irene namwaja atali gwe nga n'omwami Gulona nabawulira nga bateesa okunjira amazzi nembaddukako. Kati abaana ne bajja bankola ekigambo wano bagenda bagula keeki nebagisalire wano netuzinenyira amazina obakalaba akantu kanakanka kasimanyi nebanzirisa nakanka kabanange nengamba banekandinde mukusiza mwami Mayanja nasireetemu katonotono nenga tekyalina omukulu Mayanja anyumirwa temunjira amazzi kuba birthday yakola ki anze kabakunge mwenna bali eyo abayira bakumuyira amazzi mugaleti natuya Mwami Mayanja byonna tubyogedde tusanyuse essanyu libaddewo buli kimu tukyogedde. Besides olugendo olwo lwonna challenges ki z'osanze nga gwe omuntu kozi mu bulamu bwa bulijjo temubulamu challenges? Okuva mu buto bwange nyingi mu kusoma nasanga na challenge. Akati nebaya kasoni kamwako mu buto bwange nti nga bwe nabanyonyodde nti kitange yanzikiriza okusoma eddiini maama wange gyeyazira naye nga eddiini yabajjajjabe nangamba omwana asoma eddiini yabajjajjabe maama wange nasanyuka nanfuula ki nanfuula era nembatizibwa kaakati nentwalibwa abantu benakulira nemba nga ninga ali ku mukazi mukasebo kulina story yange eyo nze Envuza zannuma nensiriwala nga ngenda nenzirawo nensanga akatuuti awali aba akayinja akalungi nsiita ekigere okumanya nasiriwala Envuza zannuma nensiriwala kaganga natuulangawo nga mulimu ewuzi ezivaayo zino nengitunula ewuzi ng'eva mu nze yeeranga bweti egenda yeeranga nekutukako pa kati Envuza natuulangawo obujere bujja nga buva mu nze kwegamba Envuza nezinuma nenkokola engalo zino waliwo olugalo lwange lunubwa lwali lwano lwalemalanga ziri wano bweziti naye nga sizuukira ekyo kyonna kyajjala kuba nti tolina alabirira tolina afaayo sayina afaayo kati ate bweziyanuma ndowooza nemba ezinkwata ku mutwe tegambanga nenzifuula mikwano gyange nnyo ezo nazirabako ewaffe eyo mukyala nga mikwano gyange nnyo era nga njagala era ng'okunzigyamu Envuza nkinuma era nga bwogijjamu nga ziringa nga ebeerawo nengitunulira bwentire nga kakati nga kinuma nnyo okunzigyamu Envuza yange. Kati olunaku lumu maama wange najja yagenda okuntuukako nga kati kali kegambye nti bwe nava ekkonge nenkomawo e Kampala nsomera e Kampala nzija mukyala Envuza zigenda kunzitirayo naye nga tabagambye nti mujjeeyo lwakuba nvunza naye ekiseera nga kituuka nalina omugenzi kyajjange bamuyita Yowaana Kalunga Luwalira oyo ne yantamya Envuza bannange nankyaya mikwano gyange kyangamba okimanyi omanyi nakola nina ekintu mu mutima gwange nga simanyi bwenyeza kireeta era ensonga nti ndi mwenyaze era mbwenyaze bwange ensonga lwaki sizadde nnyo bbali era siganziza bbali nnyo ndi mwenyaze kakati yajja naŋŋamba nemayanja kali Envuza zakuwasa kati ngaokumpasa kinnuma nze omusajja bampasa okumanya Envuza nezikuzaalamu n'abaana kyannuma Envuza okunzaalamu abaana kyannuma era okuva olwo nandika okuyigganya Envuza kati bwenafuna omukisa maama okuntwala e Kampala Envuza netukyawagana n'Envuza era ekibwewunyisa buli nalinga n'Envuza nnyingi nnyo nga si buli Envuza bweruma naye kati Envuza neemala ennumako awantu n'okugulu kusanyalala n'okulemala nennemala nejala oba kigere bakitemeko butemi kati nenkyewuunya lwaki kati zinnuma nnyo ate nga luli zaki zinnuma kale obuto bwange bwenti bwe natandika okusoma
era nenfuna challenges nyingi mu kusoma kwange ngeri nga bwe nabagala saasomera amasomero gamu kudde eri naye Katonda yanjamba nti nali mugezi nga saasigalako mu kibiina kati ntuuka nsoma nyingira senior secondary twasoba tuli bakulu kati ojja kwewuunya twaki nalooka bangu kutuuka mwesifo nga ndaluse ndalubwandaludde twasoba tuli bakulu abengo twesibaako etulabula bantu kati ebyo nali mbitegeera bulungi kati natandika kwagala abawala natandika okwagala abawala genda okwekanganga owenga ndaludde owenga mukundalula kati naddukanga ntya okunsiba nenzirukira emasaka bajjajja bayita masaka eyo muluku twebanga ekyalo kirabidde masaka eyo ekyalo kinkwanga kinkoze byokwerabira ekyalo ekyo kati bwenzirukira eyo nga ninde alime kunsiba gino ogwo mulembe bwali basiba ogwo mulembe ogwedda nali manyi nti bakwata bukwasi mukyalawo nga nedda kati biri byali bibi nnyo okufunyisa omwana w'abandi olubuto mu biseera ebyo nga musango munene nnyo va ku byakakati ate manyi nti abaguno mulembe be basiba oli bayitanga bakulu n'abakulu ne mutteeseganya ne mukkiriziganya nga bakuwa kyana kinno natya nnyo bakadde b'omuwala nabatya ne mama wange ne mutya yonoonye sente ze agenda nga manyi yonoonye sente ze nenzirukira emasaka naye yajja nankimayo nemukunkimayo yajja nkemekereza bulungi bambi mama wange nanzikirizisa nti ye naye nasooka kuwalira ekazi bayogera dda ne bakadde b'omuwala ng'ebintu babimaliriza ddabo nze nga simanyi ng'okyekukumye badde babaleeta ate teyaŋŋamba nti yaffe twabimaliriza bandi awo akawungeezi namuwala waliwo kojjabwe kiki batuusa awaka basanga nsala naffene nasanga obuzibu naye munawa kasita maama akimanyi bano ngenda beegaana netubanyingiza mu nju omuwala omumanyi mumanyi babuza omuwala ono mumanyi ye mumanyi ebintu ono byalina obimanyi babuuza nze kunze ebiki olubuto lwalina olumanyi olubuto lutya nze simanyi lubuto nze bemmanyi bemmanyi naye nga gwe wali obitegera wali wewusa bwewusa olubuto lwalina lulwo nze sirina lubuto lwe salina lubuto lwange nze olubuto lwange lwolunonduyina wali omukazi yambolulwa maama w'omuwala azalira omukyalo omukazi azalira omukyalo ogezako tusirimaza nga mukamba muzibu nnyo waliwo n'omusajja kojja yali ali awo nempuliranga ne wendi nentulira maama kyava ngamba lwaki tokkiriza sirina kyakola nenzikiriza kati nomukazi wange tomukuwadde awo nensanga obuzibu naye baali basaaga busaazi naye oluvanyuma omukyala negwendi naye era kati yewegwendi naye naye nga sitore yange n'omukyala nnyo nalangaffe tukyali bato bino ebyajjangu gwe maama nze taata nkola mu radio Uganda naye nga radio Uganda gyenkolamu ogimanyi kifo kyokola byokola ku TV ne radio kyali kyanva mu buto nga nkiyina pasi radio Uganda yene yagendanga mu bulango katuwumule mukole bakateriiko naye nze radio yange gyenakoleranga byalinga pipa nga nyingira mu pipa bwendi nempeereza programu olwo ndikola radio nenvaamu nvudde ekola mukyala atudde ekola awo twafiira yavueyo myaka mingi nnyo ndi bwoyima yanja eyo zonna challenges tuzitegedde tuzimanyiza n'omulabi ali eyo otegedde nti obulamu nemukatemba nsanzemu obuzibu bungi mudrama mubaddemu obuzibu bungi naloga ne bandoga ne bangwa eddalu
ebintu bingi nnyo le nakwedda naye nga siri mulalo naye mwami Mayanja kankubuuzeemu bukyanga tindako ozajja omuliza omulabi wange omweya akantu kano natuuka nga ndwala omusujja nakera ku makyanga omusujja gunnuma kera ku makyanga omusujja gunnuma ne baŋŋamba ne balowooza nti bandoze bandoze abeeka wakati ne bantwala ku basamize kati nga mbagamba nedda musujja gwe gunnuma kati omusamize naye nasooka ne ndowooza nti obusanga munnaye bakoze eki bandoze kati bantwala ew'omusamize musamize oyo bamuyitanga Ssaalongo ng'akolera emulago ku kisaawa awo kati awali taso awo waliwo omuyembe wewali essabo ly'omusamize oyo kati bantwala awo omusamize banzigalawo kati nali nkimanyi nti bwe baggalawo enzikiza ejja kukwata kati olwokuba nali ntyanyo enzikiza nazibirira nga tebannaba kuggalawo nenzibirira ne balowooza nti neebase naye nga nzibiridde entegeera beboogera byonna ndiwulira kati ono amayembe gamuliko bikigazoliniki kati nenzibira kati bagenda okuggalawo essabo enzikiza eri egenda okujja nga nentula nga ndaba amaaso gali gamanyidde ekizikiza ekyomukisa omubi Ssaalongo Omusawo oyo Omuganda njogera n'okyo yannumya nnyo yali ayambadde ekkanzu njeru ng'ataddeko olubugo bw'ati asomesa olubugo naye nga ekkanzu njiraba kamusamize ekyali singa okunnuma keakumbuuza n'ataliko ngamba yogera kati afudde eddoboozi naye nga mulaba najja wali kakibuuka k'envubu nankuba yakakuba ku kisanduwa naye omanyi omulwadde omusumbi omusujja gukuluma omuntu nakuyisako kibooko y'envubu sajja nkuba kibooko y'envubu akanga ngamba yogera gwani oli jjembe ki akati mbagamba bannange nze kati bwe nagamba nga nze akati omusawo oyo yayagala nteekemu fiya anjogeze bitali bituufu nankuba endala kati nga amanyi ti bwanankuba bwe zinannuma nja kulowooza mayembe ge gankuba njogere ngali mbayire kati nze nali mulaba kuba yakola wali nga omukanzu njiraba n'okujja wati kiwoko nga abuukabuuka bwati mulaba abuuka nayogera amalobooze wadde wali nayogera eddoboozi ddala wadde wali nayogera eddoboozi ddala mulaba kati obusungu bwankwata bwe yagamba nti akwata eyo kibooko ey'okusatu omukono nagukwatira mu bbanga netukwatagana ekiko tugudde tuyiseewo tugudde ebweru esabo tuliyiseemu tugudde ebweru obusungu bunkutte nkutte obusabuso obunankali bw'obusimbi bwe bwonna obujja mu kasukakasu ebweru mbulinnyirinnye banjodde ngudde eddalu balowooza ngudde eddalu amayanja agudde eddalu bankutte naye nga kibooko mbaga bannange omusujja ngwadde ankuba kibooko nga mulaba naye nga tebampulira balowooza ngudde eddalu tebantutte kati ate nga ntya nnyo okunkuba empiso y'abalalu webantwala webantuusa mukaseminga musawo kituufu siri mulalo olaba sooka otuleba musajja nkuba ekibooko bantutte musawo oli muzabe naye nga mulaba nkuba kati sungule bunkwata ne mukwata kati balowooza nti musawo namunnyonnyola ekituufu kati ne musawo ndowooza nakimanya namanya musajja si mulalo tebankuba mpiso y'abalalu era neddaga nekerende eyo tebalikola ki tebalimpa kati ekasitola ako kanyumira nnyo nnyo ak'omusajja omusawo yankwata nankuba kibooko nga ejjembe twalwana n'omusawo kati okuva olwo siddamu nafuna ekintu ekibi nti omusawo teri musawo agenda kunvumula naye nga manyi abasawo abatuufu gye bali naye nafuna ekifaananyi ekyo kyanzina kati bwennyingira era bwennyingiza mu musawo ngaekifaananyi kiri kikomawo eky'omusawo oli yankuba kibooko kati bwogenda okwogeza amayembe ago mpulira nga oli yennyini kuba omusajja oli yali muzibu yagenda nga nabuuka ng'alinga akakere najja cupa nadde wano wali nafula amaloboozi ayogera amaloboozi ngaana naye kati abatamanyi nga balowooza waliwo ejjembe wano waliwo ejjembe nawano waliwo ejjembe kati ngaakwata endege kati yaleeta endege ng'azikutte bwati mu mukono gwe n'ataliko zinkubako ate azikubako nnyo kati muli omusajja bulusujja gwali gunnuma nga n'ennyama ennuma ngaja mbw amayembe ge gantambulako ng'agateeka ku mutwe gati naye nga mulaba senga nali simulaba nandikkiriza naye kibi namulaba kyekyanwanyisa Mwami Mayanja
industry eno birungi ki byegifulyemu okuva lwe bagiyingira industry y'okuzanya firimu y'okuzanya katemba birungi ki byegifunyemu kyonna kyenina mu bulamu bwange kiji Mugabe nagamye nti nkoze emirimu mingi ebirungi byonna byennina mbijje mu katemba era nina n'omuzanyo ndemuzanyo baguyita yali stage play bagita yali katemba yayo lifestyle ene eyiyo kati buli kirungi kyonna kyennina Irene nkulabye ompa ekitiibwa onjagala bwagazi ng'omuntu tagama nti ekyokuba omwami mulamu kale mulamu wange ayinza okutuddayo kanakubuuza nakuwulidde bulungi nnyo nange balo kati byonna mbifunye nina emikwano miyitirivu mbeera wano kwegamba ninga mpulira bulungi nnyo because of ki drama sina challenge nzifunyemu bingi nga bwe ngambye naye buli kirungi kyennina sina kivudde bweru kuba kati bwe nfuna akanengamba kintu kiti era singa teyali drama sandibadde wano ekyo sandikifunye era interview tewandigibadde singa teyali drama ati wandinsaaseo kituufu wai mayanja abaana tukulaba osomesa abaana ab'enjawulo talents nyingi nnyo abaana bangi nnyo abayise mu mikono gyo bangi nnyo naye omulimu guno okuba tukulaba emyaka kigenderedde emyaka gyo kigenderedde naye sikaddiwanze tolowoozangako kyagamba nti kaakati naye kino ekintu kankirekere mukaate abantu abalala akati ekyo kyajja just recently mu buyugumu buno badde ku TV ya film nafuna ekirowoozo ekyo sijja kukolera mu mbeera efaanaganako bwe nti kampumulira okumanya nali ensazeewo nagamba nti by that time nalina internship yali ya Apple yali ekoma mu July nengamba nti bano abaana bwe bagenda sijja kudda mu kuwandiika baana ba intern kuba nali mmaze nga mmaze sijja kugamba naye obulungulumbu obumanyi obubwe ezo enkyukakyuka ezo ezajjawo mu kaseera emabega kaawo ezo zaali zinyiisi za TV era zaali nga mmaze drama ngenda kuzanya buzanyi naye administratively ndiwo nga kati mu amagezi mu kibiina balina chairman balina ki kali aka director ba company banga director bafaga yesayininga basayininze kati sikyamala biseera gamba nti ndi eri nafuna director abatendeka akola ki kati nze banga bagambye jangu ozanye nengenda nenzanya ne bantendeka nange nengenda nenkola ki nenzanya na films nazo kati era bampita buyisi obuli omugambi jangu ozanye kwa film kange kano kati nendekera abantu atuvudde ku kya internship kuba nti osomesa abaana ngenda kubuuza ku kya office era still mu direction yemu office erya face eno eyokuba nti obwa Sempisa human resource manager still era emyaka nga gwe mwami mayanja gigenderedde kyofunanga kera still kirowooza kino gana anti office eno nali nkifunye nga kinno abambi because nali sirina gwe ngenda kulekawo secondly nagundi nafuna oba bakiyita biki kinkwatako nnyo nga mu kintu omugenzi yanje ddawani kinkwatako nnyo naye nga omuseera nabika mu general manager wange twayogerako naye Madam Aisha by that time ye yagamba mayanja njagala kumulaba bulabi nga ali mu office ye akola bintu bibiki naye ebyo nebyo kakalukana mbimugjeeko naye ate okayugumwe kagira nga kati nga bwe ngenda mu kiseera kyonna nga nti mpumudde mu kiseera ekyo nange nandibadde ntadde ettafaali kubaagala okusuula TV omusajja naye nga naye nga mu kaseera katali kiwala
nja kulikulya kuba emijiji emitojo mingi nnyo gikyajja ndabe nga ba Karo ba Jamila ba Juliana ba Roni ba Irene nga bali mu kintu nina ogwe nasomesa wano intani era gwe mba nvudde wano kati intani manyi wano asobola bulungi gikuma mukyala bamuyita omwana wange bamuyita emmeeza ye yali eri nga muteekaawo ku mmeeza namala naye kati wajja ogamba nti ani ayinza okubakolanga human resource waali bulungi yabimanyi bulungi nnyo era kati musika muyina nenda ate muwala munnanga ndefe abawala naffe mutuke twewangulire kugufa naye nga emboozi nno obwete bwetambula mpola mpola tukyalina omukulu mayanja mukulu tukyaliwo akaseera katonda abaana balina okumanya ate amagezi akalowoozo tonatuwana kalowoozo tukyaliwo mpola mpola naye nga tuwumbawumba naye nga nyongera okubagamba bajjukizaako mu mwenna abatannaba kubanga musubscribinga mugende ku channel yaffe muteekemu olutambula mu Uganda butereevu ogenda kuba nga otufuna ddala bulungi koonako omukadde opersonalizing mukwano ogenda kuba ofuna notification bulungi buli program gye tuteekayo abatwagala abatwetaasa otufuna ennamba eri 0701363204 go wenna atwetaaze mukwano oyina story yo ey'enjawulo ya nnaku oyina olugendo lw'omukwano osobola otugambako namwenna abagala okulangako naffe ennamba eri 0701363204 mulete bizinesi zammwe tuzikuba abantu mu maaso omukulu mayanja wangi abaana ab'obuwala bali manyi nze engeri gye ndi mwana wa buwala nfa nnyo ku bawala bannange baana bangi nnyo baliyo bayita mu bintu ebizibu ennyo emirimu gigaanyi bino bya mpanku we tuyingidde maoffices ag'enjawulo mpanku bw'otakola bw'oti sigenda kukola bw'oti obasibirira ntanda kiro bawa magezi ki ekintu ekyo ntera nnyo nokisomesa abaana bange wano nga bakajja banga bamalize bagenda naye mbasibirira entanda ebweru gye mugenda mujja kusanga obuzibu bungi muli baana bawala muli baana balungi mukoze naye mwegendereze bwogenda nga okusaba omulimu era nze kinnuma nnyo omusomesa abantu bange abataliusenga badde naye bamanyi bajja kuwulira kinnuma nnyo omusomesa asomesa omwana okumukwana kababa bainstructor bange wano nemmanya nti ono instructor bwe yajja okusomesa ayina essimu gyagamba in case tukyawagana kasita oteekamu in case kuba ku ssimu eno tukyawagana kwegamba nkukyayira ddala because nina oba kiki ekyanja mutima gwange mpulira ennaku nnyingi nnyo kuba oba omutulugunyeza omukozesa ekintu kyateesimidde naye nakikola because ate nakola yeetaaga naye obuto bwetaavu ennyo tebwekuliisa kamugi manya nti omusajja oyo akugambye nti okuwa omulimu osooka kukola kino na kino si gwe gwasoose era bw'anaakuwa omulimu ajja kutandika okwesibako bw'anaakwesibako bw'anaaba takwesibyeko bwakumaze n'oli ajja kujja ate mu kifo kye kyayagala ate ono kyamwagaza kigwevaawo nayingirawo so bw'osanga omuntu afaanaganako bwatyo muwala wange aliyo yenna anoonya emirimu ogenze mu kintu kyonna n'osanga omuntu asooka okugamba ekigambo ekyo bambi nkwegayiridde gezaako abalala tokikola tosumulula tulya zaabu diwa omuntu agenda kuddira zaabu amufuula ekitagasa amujajami si ggwe wekka manya nti omuntu oyo ajja gy'oli n'akugamba nti muwala wange kati ekifo ekiri nesooka okole kino amanya nti ogwo muzeegwe buli ayingira mu ofiisi oyo oyingira mu ofiisi eyo ateeko kimugamba kitasuukedde ku ggwe kakati gwe bamwawufu mubo ate abaana ab'obulenzi abali eyo abaana ab'obulenzi baagadde ebyamangu mangu tebaagala kukola ate nga amaanyi agakola baba bakyagalina nabo bansibirira entanda mukama yagamba nti ataakolina okulya taalyenga era okuva ekibi kyadamu lwe kyajja nekigamba nti omusajja ojja kulyanga ku ntuuyo zo
tolowooza okulya nga totuuyanye era bw'onoolya nga totuuyanye ojja kiri ebbanga tono gyebaga nnaku z'omubiri zibameka ana kubanga tono nnyo bajja kukuba buloka ku mutwe tuuyana oli ekyo ekivudde muntu yo ekyo kiwooma ekivudde muntu yo ekyo kiwooma kiringa musajja namukwana mukazi omukazi gwokwanye najjirawo lavu yammwe eba yama naye oyo akutuuyanyiza n'akutambuza n'obwoya ne bukugwa ku ntundu bwemukwatagana munyumirwa lavu munyumirwa nnyonyi so bambe bagumiikiriza mukkiriza okugumiikiriza mukkiriza challenges nti mu bulamu bw'ensi muzivaamu mu nsi muno otambula osanga akasozi n'okayiba ova kasozi oserengeta n'osanga omuseetwe n'oyambuka tolowooza nti ojja kukkirira bukkirizi era tolowooza nti ojja kutambula ku museetwe ensi eno erimu obusozi obunfu n'obukko bingi so begenda mugumiikiriza naye nga omwana omulenzi ali eyo lya ekivudde muntu yozo fubanga bw'osobola otuuyane nze mbagambye mulimu gye nkoze neetikkanga amataffaali n'empeereza ku bizimbe omusenyu obukalayi n'okukwatakalayi enkokota ezo nagenda natema ennyama natambuza kasooli fene n'entembeya ku nguudo bano abakolera ku nguudo nga ntunda ebipaasi ebikadde biki ebyo nnyo ngikoze yes mwami Mayanja kiki ekisinga okunyiiza mu bulamu kunimba omuntu bwakulimba wulira ng'akuggyako nnyo kunimba saagala kunimba ate omuntu omulala ayinza okunyiiza omulala muntu atakwata budde oyo anyiiza tokolagana nabatakwata era obakoze appointment n'omuntu saawa munala bane human resource manager muwulidde omugabi w'emirimu bwagambye nti jangu ku saawa 3 kintu ekyo kigumiza nnyo budde ate saagala muntu mulimba ekintu ekyo nze kinnemesa n'okukosa interview ebigambo nekosa interview yange ngeri practical kubanga nja kubuuza ebibuuzo byange onnimbe naye wano mba nkwenze mwenyinze nkwerabira n'ogwa mu kategoranira kapa okola kino gwe ssaawa zezeddembe odda mu ndongo n'osabula naye bwombuuza okuba ku ndongo sirigenda nga tuvudde ku bikunyiiza tutuuse ku bikusanyusa nze omuntu bwonkola kino bwekiti ne bwekiti oba nkoze obulungi obutagambika omuntu asuubiza n'atuukiriza ansanyusa yansanyusa nnyo ansuubiza n'atuukiriza ansanyusa nnyo era tuba tukolagana bulungi nensanyuka nnyo ng'omuntu bwetulagana n'obudde akwata obudde naye ansanyusa nnyo simanyi byasanyu biki byoyogerako ebinsanyusa mu bulamu bwange kati nze omuntu asuubiza n'atuukiza ansanyusa nnyo mbaye nga mbadde nga nti wentera okusanyukirako ebiseera byange byeddembe endonjenzija era bwena kubuuza nga bw'oba toli mu office nsanyukira nnyo omuntu asuubiza n'atuukiriza ansanyusa nnyo Mwami Mayanja bw'oba toli mu office bw'ovudde okukola guno naguli kwasisa empisa asomesa abaana ebiseera byange byeddembe kazi nagambye nnyo okumwegala olowooza mbeera mu babaala sibeera mu bbaala nzira y'awaka nyumirwa nnyo omupiira nyumirwa nnyo omupiira nenyumirwa nnyo firimu zenyumira nnyo era nze osanga ndi ku firimu nogamaaja maaso okyalinamu okyalaba galubindi era n'essimu yange eno kuliko firimu mpitirivu masanyalaze wange okunkola ettima negagamba tojja bbirabayo ngateekako essimu yange nga mbeera okwo nga ntunula kale ebiseera byange ntibeera nnyo awaka okujjako bwemba siri waka olwo nga ngenze kuzannya firimu oba video shootings ezo nga ebyembamu
Wow. Era n'omwegenera wakicupa njira n'ebujja n'ekicupa yange Guinness wano nekateekawo nekatunulira ndaba nga bwe njwa nendaba nenyumirwa nnyo binyumira. Wow. What do you kubanga tutambula n'omukulu Omayanja, my mentor, my dad, my everything, my husband abanoonya temujja nakibagambye tusobodde kubanga tutambula olunaku lwa leero mwena abatwetaaga enamba y'essimu. Yes. Omukulu Mayanja katuma omukisa atumireko siyinza kugaana kubanga go wanfuula kyendi. Ntumira nnyo Pastor Andrew Jengo ne ttiimu yo yonna Nsebo webali byonna byokola. Nentumirako mukyala wange Saara Nalobowa n'abaana bange bonna buli gwempita omwana ngambye abaana bange buli gwempita nti mwana wange bazzukulu bange ntumira bannyinaze baganda bange ne bakadde bange mwenna. Wow. Nange kantumireko ntumirako omukyala Nalwija Aisha, general manager. Yes, she's the reason why I'm here kukosa n'omukulu Mayanja yabwe tusobola okubanga tutambula olunaku lwa leero. Mbadde nkyabagamba nti mwena abatwetaaga enamba eri 0701 36 32 04 abatwetaaga mu mbeera yonna oba yasanyu oba yabuyambi bamukwano enamba eyo obuyambi bwonna tubukaminga mu mbeera yonna naye mwongere omutima ogwo omulungi. For now sigenda kubanga nsukako wano I sign out nsigadde nsena mwanje Irene akuume